nyage pressure muvubuka wa TikTok buli Jones jano nembalabula nembagamba omutimbagano mugukozese bulungi ebimu kwebyo ebyaletera Facebook okuba ntekyakula nga bwekola okugiteekako ebya VPN byava ku nkozesa yaffe eya Facebook weewaawo nga ffe tulaba ensonga zetwogera zentuufu ensonga zetwogera zetulina okuyisaawo teri ayina buzibu naawe naye amateeka ne gasigala nga gakola ki gakola nti eri abatusinga amaanyi ebiseera ebisinga so buno bwe bubaka obutuweereddwa okuva eri Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga byatadde ku mutimbagano yagambye nti yeebaza minisita wa Kabaka wa mawulire era omwogezi w'Obwakabaka olw'ebigambo bino omuntu yenna eyeepampalika ku Namulondo ng'omuvubuka ono Ibrahim Musana abadde avvoola Kabaka n'Obwakabaka tujja kweyambisa woofiisi ya Ssaabawolereza okumukwata n'okumusimba mu kooti. Kaakati njagala weetegereze laba omwana abadde ayogeza amaanyi mazima ddala ddala abazadde kiddeyo eri ku ffe bw'oba oli muzadde ng'olina omwana wo buli lwe bakuweereza ka clip oba akantu konakona ku social media nga omwana wo alina byayogera ebitakwatagana nga naawe ddala olaba si bya buntu mwogereko nabo because neewunya ne ŋŋamba abaana abamu balina abazadde balina abantu ababatwala kituufu nti eri abaana abamu abeevaako nga ne famire bamuvaako nga bo bagamba oba bamuvunaana bamuvunaane oba akwatibwa akwatibwa oba bakuba bakube but at the end of the day kiddayo ku nkuza kale tuyinza okugamba nti bano ababaddewo bamuwawa bakuze muwawa naye gwe akuze omwana leero nsaba omukuze n'obwegendereza bingi omwana bye weekuba mu mutima n'ogamba bino nandibikoze n'olwa famire gyenva kambyerekereze kino nandikikoze naye olwa maama wange olwa tata wange olwa baganda bange oba famire yange bino kambyerekereze njagala omutima ogwo abaana mubakuze nagwo gubeeremu kubanga kye kibaleetera okubaamu oluusi n'okwetiririra ng'oggyeko ekyokutya Katonda kubanga yes mu buntu ffenna tutya Katonda era wandigambye nti bw'obaamu kkono obwa Katonda wandibadde ogamba nti naye omanyi ebimu kambyerekereze but at the end of the day enkuza kikulu enkuza gye mukuzizzaamu abaana olaba omwana akuvuma n'ogamba ne kakati ono kiki bulijjo mbadde mmanyi oba omwana ne bannange bangi intaneti beegenda okusuula eddalu bangi intaneti beegenda okukola ensobi ekozesa ensobi era kino kankigatte ku baana be bamu butambi bwe nnalabye obwafulumye buwera obwa kati Nicole bannange kati waliwo n'omulenzi n'etwalabye akatambi ke nako nga kafulumye I feel so bad for you ebyaddala mpulira bubi nkyogere ntya nti neteeka mu bigere byabo obutambi nga bwafulumye nti netadde mu bigere byammwe ebiseera ebisinga okikola olw'okubanga golowooza ate ani ali bifuna birifuluma ddi birivaayo ddi naye amasimu ge tukozesa tekinologi gw'okozesa eriyo abaakola tekinologi ate eriyo abamanyi mu tekinologi n'omuntu yenna alina kasita akwata ku ssimu yo yagala gaana buli kimu kisobola okuba nga kivaayo buli kimu kisobola okuba nga kifuluma katwegendereze essimu zino sifa abazikola obeera nayo leero enkeera ne bagibba nze bakanzi b'amasimu ge sibala mu bendo era natuwako omwezi gumu nga ŋŋamba ne bannaye eriyo atuma omuntu nti buli gyengula buli mwezi agikime nga bazibba n'omuntu agibbirawo n'akwata ebintu by'obadde tosuubira nti bisobola okufuluma oli n'alyoka abifulumya kale twegendereze essaawa eno bw'oba obaddemu n'embeera eyo eyagala okufulumya ka vidiyo koobeeko gw'okasharinga naye keesigalize nkwegayiridde bambi tokakwata nkwegayiridde bw'oba obaddemu n'ekirowoozo kyonna ekirowooza nti kanteekeyo ka vidiyo kange mbeko gwe nkaweereza omwagalwa wange nkaweereza gundi alabeko bwe nfaanana abantu bano obeera naye ng'akwagala bwe mukyawagana afuuka ekirala obeera nga atamulaba nkaba nga atakulabangako gwe weebuuze lwaki bwe mukyawagana olwa lwaki bwe mufunamu obutakkaanya omuntu waddembe okukwata ekiso n'akikutema kale twegendereze byonna bye tukola twegendereze I feel so bad for them. Mugenda funa depression. Mugenda ku depression eruma ate tewona. Kizibu nnyo. Olina okubanga weewaddeyo nnyo kikolako depression eyo kuvaako. Ate nga bidepressinga mu ngeri nnyingi. Self esteem efa, emirimu gifa, muntu ki obuvunaanyizibwa agenda okuba omulimu. Atali jjajjawo atali maamawo. Kale tuongere okwegendereza nze kwe kusaba kwange abaana mubawabule internet bagikozese bulungi TikTok mukyalina amaanyi mangi naye mwe bennyini mwabagenda okwettira TikTok eyo singa bukya ku makya nayo ne bagisaako amateeka TikTok nga bw'olaba VPN bwe tuzirina ku Facebook yes abantu bazikozesa nekyakenderamuko
Alessa ino TikTok yeriko so mwongera okugikozesa obulungi mbasabye busabi abagikozesa obinamwe mwegendereze muvumya abantu buli kika oyino labanga azze ku mama w'omuntu amuvumye oyino labanga azze ku muntu atamulika muvuma amanyi mugajjawa ne buli kintu kiba n'akaseera kaakyo so be careful. Be careful. Kyenyizo bagamba mwegendereze kyenyizo okubagamba. Bingi bye nandyagadde okubagamba wone kansoke mbajjukize mwenna omuzadde ayagala okugenda mu show etesittaza. Omuzadde ayagala okugenda otuuleko awantu onyumirwe ne famire yo. Otwale omwagalwa wa awantu atuule ddala awulire nga kyagenda okulaba ddala kyekyo. Mutwale mu show egenda okubeera ennaku z'omwezi nga 23 ku Sheraton Hotel we tugenda okubeera. Okuyingira mitwalo 15 n'emmeeza ku milioni 3 ye Rema Namakula. Kati nkusaba busabi gwe wenna nga owagira Rema Namakula omwagalako ondabika omwagalako mukwano gwe omwagalako mwami we omwagalako byakola abaana be buli omu baako nekyoyagala ku muyimbi n'ekisinga mu byonna ng'omwagalako music we tugende tumwagire ennaku z'omwezi nga 23 ku Sheraton Hotel we tugenda okubeera. Buli muna Uganda yenna ng'oyagala music we Uganda go and support genda omwagire Rema Namakula. Arwawo okujjajja nti bikaseera ategese naye lwazza okutegeka tugende tumuwagire. Kusaba kwange era bwento munzikirize ebyolwalero ndowooza kambikomye wano bingi nnyo naye abalabi banaatandikira tulina share akawunyemu Tasha Bijali ne Jacksta bajja kubanga batwongera ebisinga kaawo bajja tuwa amawulire atagenda maaso mu nsike y'ebya entertainment bajja tuwa ebisinga kaawo. Zula's Chicken be bateekamu ensimbi era bwenva wano ttiimu yonna esazeewo tugende tulyeko wali eri ku ewandegeya tulya olusaniya. Ulira enduulu. Zuula abantu bakoleko bulungi. Tiimu eya Kirikitya baagala lusaniya. Tugende wali mwerobozeeko nti njagala anti enkoko eba yanjawulo gy'alina. Oli waddembo ogamba nti njagala eno erimu mmeketu, njagala eyidde nnyo, etayidde nnyo, erimu obugere, etali mu bugere. Oli waddembo mugamba nti nze n'ebyoya ku nkoko mbiriirako. Kale kwegamba kiri eriggwe byonna bikola okusinziira kasitoma bw'oba byagadde naye nga tugende tubagire Zula's Chicken lusaniya ewandegeya. Nkigadde ky'olunaku lwaliro Mukama abankumire mubeere bulungi. See ya.